amateeka waliwo okubeerawo amateeka gari in place. Okay. They are already passed by parliament and assented to, and they are in place. Then waliwo gagoberera. Those are totally different things. Amateeka okubeerawo n'okugagoberera byanjawulo nnyo. Kati bwe tutuuka wano ewaffe mu actual ku ground, ogenda kwesanga nti abantu abasinga babeera ku makubo kuno, abadriver, abavuga piki n'abavuga obugaali, bavuga police. We drive police officers, we drive traffic officers. Jovora ogenda bwoba oli mu motoka zino ogenda olaba taxi bewa busigns obusajja buli awo. But what happens in cases where there is no traffic? Because traffic cannot be everywhere. True. Okay? True. So to me as a person, and from the experience I've since acquired, I believe that behavior change works more than the laws. Eneisa yaffe ng'abakozesa ebidduka bino ejja tukolera nnyo okusinga amateeka. Okay. Amateeka kwegali naye do we have enough officers at every corner? Tulina abapoliisi abamala nti buli driver waateeka ekigere wa motoka weetuuka waliwo omusirikale agenda omugamba nti toyisa? No, tetujja kisobola. So ekisooka kya byonna ekigenda okukendeeza ku bubenje buno is going to be behavior change. Eyange naawe omupoliisi wa traffic ow'ebigere asala ekkubo kati ogenda kwewuunya wano nga ku main street yaffe wano. Zebra crossings are very, very clearly demarcated. Weziri naawe ogimanyi nti eno zebra crossing. Naye ow'ebigere agivaako n'agenda n'asalira mu maaso wali. Naye nga zebra crossing bw'eri kuyamba at least ekuprotectingeko nti osalira wano. Naye n'ab'emmotoka babitegeera. Kituufu. Kuba engeri gye bavuga mu speed mu town muno sibitegeera. That is one behavior that we are talking about. For example, the pedestrians. Wawe olina okusalira. Okay. 2. N'ogenda n'olaba wa motoka. Bw'aba amanyi nti wano waliwo aba traffic tasobola kuyisa. Naye kayise kuba traffic. Agenda kuyisiza mu koona, agenda vuga nga byayagala, agenda kubeera ku simu. Owa traffic tagenda kubeera buli wamu akugamba va ku simu. No. And on that case, I want us to look at njagala tumanye ensonga some of the few causes of accidents on our roads, not Jinja in particular. No. Naye ogenda kusanga nga distracted driving is one of the causes of traffic accidents. Distracted driving, tulikwogera ku masimu, oli ku masimu oluusi oli kuyomba, wakabya mwasuze muyomba, nojja n'obusungu bwo n'obutandikira ku simu. Okay? Togenda kulaba, you will not see that a child is crossing in front of you. Kubanga your attention is on phone. Distracted driving, mulimu n'okubeera n'abaana mu motoka. Ng'oli wano oli kuzannya n'abaana mu motoka, bali mu passenger seat. Katudde wano maaso, so we mujja mutambula munyumyamu nako. Baga kulaba kali ya kati ya yogurt, ice cream katuni ku simu. Oli kuteeka ku katuni, oli kuvuga meanwhile. Okitegeera? Distracted driving tulinamu n'ensonga ng'okulya. Oli kulya naye ng'ovuga motoka. Tekikirizibwa mateeka. No, tekikirizibwa. When you are on steering, concentrate on steering. Drive, reach somewhere, park, eat and continue. Proceed. Okay. Kati emmere eno bwekutuga ng'oli ku steering. Not necessarily, but we are trying to avoid distractions when you are in charge of the vehicle. So distracted driving is among the causes of this. Ate binene nnyo ebidistracting abantu abamu nze mbalaba. Kituufu. Baana bava e Kampala nga bajja wano kukyakalamu ku weekend. So ne babeera ne distraction yawo maaso nga bavuga. Kituufu ng'amagulu oli munno g'ovuga naye amagulu agawanise ku dashboard. Ng'otunula eno. So nga mulinga batagenda wamu. Yeah, like the human brain. Mubeera mu bingi ebitambula. Naye nga twagala attention yo ku kkubo. Kati nga bw'ogambye teri musirikale agenda okutambulirako buli ssaawa nti jjayo amagulu ku dashboard nti tolya mmere nti va ku simu. Omusirikale ayinza okukwata ng'ovuga. Namusooka ne muyomba n'ogamba mbadde nyomba simanyi emergency biki but the fact remains if you have an emergency please park off road and talk on phone. Then omale odde ku kkubo. Then tulinayo ensonga ya overloading.
overloading eno oyinza obutakitegeera but it is too technical. Kati nga taxi bwe baba bagikolera kutika bantu 14 that is its capacity ino kubeera n'abantu 14 naye osanga taxi erimu abantu 18 19 24 it is putting pressure on the tires, on the suspensions and even on the brakes. For anything this vehicle tejja kwe supporting kubanga road jeina esinga capacity jeina okutika je bagikolera. Netubeera ne overspeeding. That is the leading cause of accidents in Uganda. Overspeeding. Njagala kutuuka mangu. Oh yes, njagala kutuuka mangu, njagala kutestinga. Njagala kutestinga motoka yange, Vuga Subaru, new model hybrid, njagala kulaba how far can it go. Na ekituufu kyo kiri nti amakubo agaffe ge tulina at the moment tegajja kusobola eyo speed gy'oliko. Kyova olaba amakubo gonna highways zonna ze tulina teri essuka 80. Waliyo mukwano gwange yaguze German car n'angamba eno speed 260 ninga mugenda givugira wa muganda wange. Ajja givugira wano era ojja muraba nga avuga bubi nawe kenyino jagamba nti mukwano gwange avuga bubi era bye babitugamba. Yagalageze ko speed ye yalabo bevayo. Yes, babitugamba nnyo omuntu ayimira nakugamba but I wasn't over speeding. No mugamba you sure? Yes. No mugamba what about that signpost? Signpost says 50. You know, these signposts are put on road to talk to you. They are talking. We are trying to have talking roads here. Webanga kuliko proper signage. Tewetaaga na musirikale kugamba. Otegera. So wabere ensonga lwaki bateeka ko 20, 30, bateeka ko 50, bateeka ko 80. Kitegeeza nti like for example in built up areas. Oyina okubeera mu 30. Kati bwe bovuga nga bugembe ddala motoka ya mukwano eyo nga yagala giteeka mu 280 olabira ddala nti kiri safe okuvugira bugembe tewali safe oba baba bakugamba nti maaso waliwo essomero where kids are likely to cross or waliwo eddwaliro where people are likely to cross from. So when we have these road signs we expect them to be respected, especially issues of speed signs, speed limits. Okay, wabali mu 50 bera mu 50, wabali mu zone ya 80 bera mu 80, wabali mu zone ya 20 nga wano ku main street sigara mu zone yo ya 20 era ojja kutuuka nayo ojja kutuuka safely. Okay, another issue that we are having is overtaking, waje tuita reckless driving. Kati ndoza fena tumanyi Jinja Road boyita embiko noyita na Kibizi otandika makona basically. Naye kijja kwewunyisa emotoka meka zosanga ziri ku overtaking ate nga gwe ali mu right yo gwa ino okuviira motoka overtaking such that you don't get knocked. Ndoza oraba ebintu ebisinga. Yeah, we have other issues but mostly to like 61-65% these accidents are caused by empisa zaffe